Tuzze kwaddako yagambye nti no kiri mu Lungereza. Otyo? Why are some Bible books like Maccabees, Tobit, Maccabeo, Judith, Judithi, Sirach, Sirach, Baruch, Baruch, n'abalala bangi not read in our church and are not in some Bibles. So who wrote them and what is their origin? Are the Bibles which include them for Catholics only? Webale. Ekibuuzo kibuuza ti lwaki ebitabo nga Tobithi, Makabeewo, Baluki n'amalala lwaki ebitabo ebyo ffe tetubisoma mu kkanisa yaffe? No Bayibuli zaabwe tebiriimu. Byavaawa? Ani yabiwandiika? Lwaki tebiriimu? Ekibuuzo kyabuuziza kirungi. Bayibuli erina olugendo luwanvu era buli muntu yenna yandituta ebiseera tetulina budde bumala. Twetaaga programu namba mu Bayibuli egamba ki nga tuyiga ku byafaayo byawandiikibwa. Twakikolako okono musonga. Twagezaako. Naye nga tutulondalonda wano na wali. Why? Kubanga Bayibuli kye kimu ku kitabo ekisinga okubeera n'ebyafaayo ebikadde ekimanyiddwa ku nsi. Waliyo ebirala bingi naye tebimanyiddwa nnyo. Waliyo bingi ebiwanvu okusinga ne Bayibuli naye nga tebimanyiddwa nnyo era ng'oyinza okusanga mu bantu kakadde omu yekka yakimanyi. Naye ekitabo ekyakasinza okumanyibwa abantu abangi nga kirina ebyafaayo ebiwanvu ye Bayibuli. Kubanga Bayibuli eyo gy'olaba yatandika okuwandiikibwa kumpi ng'ebula emyaka 1500 Yesu azaalibwa. Kitegeeza eri wala nnyo. Kurani mpya nnyo kuba Kurani yawandiikibwa ne Muhammad yafa. Kurani yawandiikibwa ne Muhammad yafa. Ate Muhammad yaliwo mu 600 nga AD. Muhammad yagenda okujja nga wayiseewo emyaka egiwera 4. Yebina byokka yagenda okujja nga giri 5+ bukyanga Yesu afa n'azuukira n'agenda mu ggulu. Kati Muhammad yagenda okujja nga bukyanga Yesu afa wayiseewo emirembe egisukka 40. Kati ali maaso nnyo. So ne Qur'an enyi toyinza tekugireeta ku bukadde obwa Bayibuli. Yensonga lwaki ebigiri bingi nnyo byekuusa ku bya Bayibuli. N'ensonga ezitegereko bulungi. Njagadde ne ku Qur'an kubanga njogedde ku kitabo kya Bayibuli. Njogedde ku Qur'an manyi Muhammad bwe yali ng'atandika enzikiriza ye okugitandika emyaka egyasooka nga 10-12. Muhammad yagenda okutandika enzikiriza nga Abakristaayo bayitirivu nnyo. Abakristaayo n'Abajju baali bangi nnyo n'ebibuga by'owulira Madiina n'ebirala. Abajju n'Abakristaayo baaliyo. Era mu biseera kya Muhammad ng'Abayudaaya n'Abakristaayo zenzikiriza esinga okubeera ez'amaanyi. Mu kiseera kya Muhammad bwe bakubuuza nzikiriza ki ezaali zisinga okubeera ez'amaanyi mu Yudaaya n'Abakristaayo. Yensonga lwaki olaba nti mu kwogera kwe kwonna okusinga yayogera nnyo ku Bayudaaya n'Abakristaayo. Abayudaaya n'Abakristaayo kale enzikiriza yamukaluubirira nnyo kubanga Abayudaaya n'Abakristaayo baali tebayinza kukyuka ng'oleese theology. Muhammad yalina busobozi bumala kuleeta kunnyonnyola kwa bitabo n'akuba Abakristaayo n'Abayudaaya already abaalina ne Bayibuli era yakiyita ekitabo. Era n'agamba n'abagoberezi be nti mbamu bye mutategedde. Mbamu bye mutategedde. Mugende eri abantu ab'ekitabo babibannyonnyole babibagaziyize. Naye bw'amala okulema obba konvisinga n'akwata kitala. Ekitala kyamukolera nno. Bwe baalema n'agala kale mumpe ejjambiya kati yejjo basobola. Era okuva ku olwo entalo ne ziryoka zitandika zibayita entalo z'amadiini. Nga zitandika lwakuba nti Abayudaaya n'Abakristaayo bagaanye okutegeera kyategeera. Era n'awalwana nabo nnyo nno. Entalo zaali nnyingi n'awangula n'okuwangula mu ntalo nnyingi. Kati lwaki mbyogeddeko ebyo? Qur'an ekyali it's of recent. Ebyo byafaayo bimanyiddwa si bipya tebeetaga na kwekweka. What is there? Kati olwokuba Bayibuli erina ebyafaayo ebiwanvu
ebifaanana bwe bityo kati tuteekwa okusoma ebyafaayo byayo byonna bye tasobola kunnyonnyola kati mu kibuuzo ky'abuuzizza nekyo tuyinza omugamba kiri bwe kiti nti Abayudaaya bakanonizinga canonization kwe kusengeka ebitabo Katonda bye yaluŋŋamya nga bikkiriziddwa nti byaluŋŋamizibwa si kufuula bitabo byaluŋŋamizibwa naye kufuula ebitabo ebyaluŋŋamizibwa bikkirizibwe ng'ekitundu ku biteekwa okusomebwa. Kati Abayudaaya bakuŋŋanya ebiwandiiko byabwe nga bikola ebitabo 39 era ebitabo bino nga bigwekerezaayo ku biwandiiko mu biseera we baabeerera mu bunyage mu Baperusi nga n'Ababuloni bavuddeyo. Era ebimu ku bitabo ebisinga obupya mu ndagaano enkadde ky'ekitabo kya Eseza. Bw'osoma Eseza n'osoma Nekemeya ebitabo ebyo Ezera n'abalala biri very recent. Kyokka byebimu ku biri eri mu bisooka tebasenka bitabo okusinziira ku kiseera bye baabiwandiika baabiteeka mu miteeko gya bulungamu bwe bakkiriza. Bano bannabbi, zino nnyimba, bino byafaayo, gano mateeka ga Musa. Kati bo tebaafaayo ddi lwe kiwandiikiddwa naye ebitabo biri very recent, byo bipya kusinga biri. Kati mu nsengeke ebitabo 39 ne biba byabwe ne bikola canonization oba ne bisalibwawo okubeera ebyaluŋŋamizibwa Katonda oba yakuwa. Kati oluvannyuma lwa nnabbi asembayo Abayudaaya batandika okukomawo, abamu bakomyewo mu Buyudaaya, abalala basigaddeyo mu diaspora baabona dda yonna. Kati Abayonaani ne bafuga. Abayonaani ne batandika okufuga Abayudaaya bangi ne batandika okwerwanako. Abayudaaya ne bamala emyaka egiwera kumpi nga 8 ku 10 nga beefuga. Bali simultaneous. Tugiyita the Hasmonean period. Kati bowulira obona Bamakabeezi n'abalala. Those were families, ruling families. Ez'Abayudaaya ezimu ezabeera mu biseera ebyo nga zifuga. Kati okuva nnabbi oli yasembayo bwe yajja emyaka egyo 4 egiri wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya, ebitabo ebisinga obungi mwe byawandiikibwa ebyo byabuuzizzaawo. Tebiri ebyo byokka ebyayogeddeko nga 5 naye Bayibuli y'Abakatuliki birimu ndooza nga 7 n'Abasodox bateekamu nga 9 kati birimu nga 7 ku 9 naye bingi ebitabo bisuuka 14. Ekitegeeza nabo baasunsulamu. Nabo baasunsulamu ebitabo bisuuka 14 naye nabo bafunamu gye bafunamu ne bakola ki ne bateekamu. Nagamba nti bino byo bijja kujjamu. Babijjawa oluvannyuma lw'olulimi Oluyonaani kye tuyita Hellenization, okubuna kye twayita the entire civilization. Ensi yonna ensomefu yali emanyi Luyonaani nga bw'oyinza okugamba olwaleero nti Oluzungu kasobolira omuntu ng'alukozesa aba yasoma. Kati n'Oluyonaani bwe lwali. Kati ne bakyusa ebitabo 39 eby'Olwebbulaniya bikyusibwe biteekebwe mu lulimi Oluyonaani. Kati mu kukyusa ne baddira n'ebitabo ze tuyita Apocrypha. Ekigambo Apocrypha kitegeeza hidden, ebyakwekebwa. Ne baddira ebitabo ebyo nabo ne bajjamu ne babikyusa ne babiteeka mu kye tuyita Septuagint. Kati mu kuvvuunula kwabwe okw'endagaano enkadde ne bagattako n'ebitabo ebyo. Newankubadde nga bo mu kubigattako tebakkiriza nti biri equally inspired nga biri 39. Naye wabula emboozi zaabwe nti biri equally inspired tebyaluŋŋamizibwa nga biri. Naye katubiteekemu kubanga mu byo mulimu emboozi n'ebigambo bye tuyinza okutunulako netegera obuwangwa bwaffe n'embeera bwe yali nga tuli mu bunyage na biki ebyabaawo na biki Katonda bye yakolanga mu biseera ebyo. Kati ne babiteekamu ebitabo ebyo. Kati mu kukyusa endagaano enkadde neyingiramu ebitabo 3 negattako ebirala 14 birambirira. Kaakati Abakatuliki olw'okuba nti be baasooka okubeera abawanirizi
bekiyitibwa obukristaayo nga bumaze okugwa okuva mu mikono gy'abayigirizwa be batume ne bugwa mu mikono gy'aba forefathers be abaddirira abatume obukristaayo bwaddamu okuwa mu bakatoliki the Roman Catholic Church kati Roman Catholic Church bwe bange teekateeka ebitabo byayo endagaano enkanne yonna nga bwe yavvuunulwa mu Septuagint n'ebitabo byayo byonna ebya Apocrypha byonna ebitwala nga byonna biwandiiko bitukuvu kati awo n'eryoka egattako endagaano empya kaakati oluvannyuma wabaawo kye bayita Protestant canonization ebitabo ebyo byabeeramu mu Baibuli okutuusa ku mulembe gw'omusole gwe bayita kumpi Martin Luther eno mu 1700 yagenda nti no ebitabo Apocrypha kubanga yali mu Katoliki wawo Luther yali mu priest ddala mu faaza yennyini awedde emirimu mukulembeze w'ekkanisa omulamba akulembera kigu n'agamba nti ebitabo byonna ebya Apocrypha wapi ebyo tembigezaako bino ebitabo tebyalungamizibwa kati ye kwe kubijjamu ne tusigaza ebitabo 39 n'endagaano empya kati canonization ya Protestant ebitabo ebyo tebiriimu mu Bible all Protestant denominations mugwa n'aba Seventh Day mugwa n'aba Methodist mugwa n'aba Pentecostal bonna okujjako Catholic Church ne Orthodox bebo kaba ina Apocrypha mu kanoni zaabo bagoberera Septuagint eri ye Martin Luther bwajjanga Protestant butandika bali forma bonna ne bagaana ebitabo ebyo sebo no balina ensonga nno ze basinziirako ensonga esooka basikola gye bagamba there was no manuscript evidence ebiwandiiko ebirala byonna bino byasatumu ebitabo manuscript evidences weziri naye banoonyeza Apocrypha zikyabuze kulako kitabo kya Tobisi kyo situganye bakikyusa naye kyeŋŋamba tetugatulewo manuscripts ziwera ng'eza ebitabo ebirala kati Tebanga zino zali mbozi ate buli ze bazuula ziscoringa mu 256 ngate waliwo nga there is not enough evidence musoke mulindeko bitabo byonna bya Baibuli birala tulina obukakafu manuscripts ezo ez'enjawulo naye bino naye bazudde Dead Sea Scrolls era byo tebabirabyemu basuti bimugira mulindako ekyokubiri the canon was almost already closed kati no abayudaaya babanga bakoma ku bitabo 39 singa ebitabo bino byalinga byalungamizibwa lwaki tebabigattako tebabe n'ebitabo 52 lwaki basigala ku 39 bino babiteekako obuteesinga extra canonical texts Balaka nabo bakigattamu lwa nsonga zaabwe naye tugenda mu bitabo nga byalungamizibwa ensonga y'okusatu ne bagamba tugiyita tonal shifts from the word tone kwotambulira naye ebitabo bino bikola kye tuyita shifts birina engeri bidrifting away ne bitafitinga mu kanoni tegwegoberera kuva ku luberebere paka gyegwera wabaawo omuntu lwayinza okunyumya emboozi ndo kati ng'avuddeko wambadde mu mboozi za bya bufuzi gerokulanga ate atandise ez'eddwaliro tukiyita tonal shifts kati bwe tulira ebitabo ebimu kati yebaliwo ekitabo kya Suzanna mukazi namwandu kati ate abasajja ne bamulingiza bagala okukozesa naye ne yeekaayanako abasajja ate abasajja ne bakuba enduulu ne bagala omuwaabira naye ate oluvannyuma munanga amazima ne gazuulwa abasajja ne babasiba kati nga Tobis kakati alina mutabani we bamuyita Tobias alina ekibuga gye yali nga yeerabiddeyo ensawo ye eya ssente n'agenda mu kibuga ekya sente za taata we nga muzibe sente za taata we nga muzibe kw'amaaso nga te bw'atuuka bivira ddala ku mulamwa gw'obulokozi kyeŋŋamba bagenda okuwulira nga lwetono shift baga ne musoke mulindeko zino bwe zitaba mboozi zino kati ng'ekitabo kye batumye ekya Esther the Chronicles of Esther olabanga ate ye katemba kati naye bitabo bino byo nga tooni zaabyo biraga wala kati ekirala ne baga nti thematic problems
thematic problems tuganga tebiconnectinga na miramwa emiramwa gya Baibuli bitu naye bino byo tubisoma byo biteebwa mu mulamwa ki gwa Baibuli waffe tubitegeera kati ekyokusana bagamba nti ebitabo bino they lack apostolic evidence ne wata bayandajuliza abatume ababijuliza Paulo yandoto wayi mu kitabo kya Tobisi sura 2 nga Yesu bwe yajulizanga tosomangako naye ne tubulwa mu ndagaano empya yonna omutume yenna ajuliza ku bitabo 14 amazima nga teyabisoma busomi teyabiraba era wabate yabisoma biri yabisoma ate kati bwe bakuŋŋaanya ensonga ezo zonna bagati Apocrypha ono era Luther bwe yali yakyusa biri byonna ne bino n'abikyusiza ebbali nga bino gyebiri nabyo musobola okusomamu okumanya history babbalu kyabo na baki bayina bingi bakoonako era naffe abasoma theology tubikozesa kubanga bituwa insights nyingi nnyo ku kiki ekyaliwo oluvannyuma lwa Malaki ne Matayo bituwa ekifaananyi engeri embeera bwe yali naye tebitwalibwanga ebiri inspired. Kati y'ensonga lwaki ebitabo ebyo byaggyibwamu mu bufunze nga tumaliriza bwe baalinga basenkakanunizi balina ebintu bye baatunuuliranga. Ekisooka baatunuuliranga apostolicity nti ekintu kyonna ekigenda okwalibwa ng'ekyalungamizibwa kyawandiikibwa mutume kijulizibwako abatume. Bwe kiba nga abatume tebajjuliza kintu kyonna si be bakiwandiika. Mulimu ne mu ndagaano empya nno Apocrypha endala waliwo ebitabo bingi ebyawandiikibwa ku ndagaano empya ebikola n'abatume alinayo ekitabo ekirala ekitabo ekirala n'obulamu bwa Yesu tulina abasajja bangi abawandiika ba Josephus n'abalala. A lot of writings were there ebikwata ku batume n'obulamu bw'abatume abamu era oba oyagala okubutegeera you can do research naye byonna tebyaleetebwa kubanga baabitunuuliranga tebirimu batume yadde okubijuliza. Ekyokubiri orthodox ekitegeeza nti biri ku nnono eby'omulama gw'ebyawandiikibwa. Ekyokusatu is it widespread bikkirizibwa generally ti ddala bitabo bisobola okusomebwa ne biruŋŋamya abantu. Apocrypha bagenda okugiyisamu ebyo byonna byenjogedde nga tezimaakinga bava bagamba nti ezo katuzireke however tetwagala kusinziira wano kubirangira byawandiikibwa era gyebiri naye mu kano oba mu nsengeka y'ebyo ebinaasomebwa tebyateekebwamu naye osobola okubisomamu n'onyumirwa emboozi ezirimu ebiri inspired ebyalungamizibwa biri 66 naye bw'oba oyagala okunyumirwa byebyayawulwa oyagala okumanya history osobola okukozesa kubiri ekituufu naye enjigiriza yaabyo erina bwekwatagana erina engeri gyedeviatingamu n'omulamwa Baibuli gwebadde egoba ebbanga lyonna. So mu bufunze tugamba nti Mukama nga bwali ow'ekisa tusome ebyo ebiriwo ebyayawulwa 66 bitumala okutuwa amazima gonna ge twetaaga. Naye nebiri wowe oyagala osoma ogenda osome tobisi osome engero zaabwe kasita tebikutabulatabula oyinza okumaliza nga tebikutabudde lwakubandi kati mulimu bangi abalaba programu eno nga basikola ensonga lwakyo nti newankubadde ng'ebibuuzo bwe mba mbiddamu mu ngeri ya kumutendera ogw'omuntu wa bulijjo wayinza okutegerera ebintu naye ate bwe ntuuka mu questions nga zino waliyo basikola eyo abasomye ebintu nti oluusi bwe mba mbyogerako nga ndi relative kasiri absolute sikugoba ku kintu kubanga there are many scholars about waliyo schools nyingi nnyo ku kino abantu ze beetaaga okumanya naye byo bigazi naye kye tugamba kiri kimu nti ebyo 66 bikumala. Bw'oba olina amazima ge weetaaga olw'okubeera munnaddiini omutuufu teweetaaga Apocrypha. Just let the truth be in the God's word, live by it and preach it. Yes. Biri bireke. Waliwo yagamba nti n'okayanira olunyiriro lowooza nti teruliimu naye biri ziri endala ezisigadde zoozi. Nakyo kikulu nnyo. Kale toyanze ebyo Musumba otukoze bulungi nnyo olambudde bulungi. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Eddoboozi oliwuliddwa era litegeereddwa. Ebigambo bino gwasobola obigaziya mu matu ne mu bulamu bw'abo abawuliriza. Saba Mukama bayambe bigaziwe basobole okubimanya n'okubitegeera. Ekisa kyo n'okwagala kyongerere ddala kubeera wamu nabo era naffe okuyigiriza kwonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye.
Amen.